الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. atenderezebwa mutufu okutenderezebwa ewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebengeya n'emirembe tusabidde eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda abatulaba, abayizi baffe aba Qur'ani ey'ekitiibwa, tubaaniriza mu misomo gyaffe eja tajwid al-Qur'an al-Karim, butya bwe tusoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitereeza nga bwe kyakka ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Ng'era tuli ku ahkamul mudud, ku nnamula y'okuwanvuwa okuli mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Era nga biiznillahi tabaraka wa ta'ala, olwaleero tugenda kulaba ku maddu al-lazim, okuwangaaza nga kwa bwatteeka, kwe bayita al-lazim, nga kwa buwaze oteekeddwa okubeera nga okuwanvuya. Ng'era ekireeta maddu eyo lazim, al-maddu bisababi sukuni, kwe kuwanvuwa okuleetebwa sukuni. Mujjukire emisomo gyaffe egyakulembera twagamba nti okuwanvuya kwonna kuba kwa harakati bbiri, tuwanvuya harakati bbiri, ye asulu y'okuwangaaza. Okuwangaaza kwonna ekikolo ky'okuwangaaza, ensibuko y'okuwangaaza, tuwangaaza ekigero kya harakati bbiri. Naye olw'ensonga eziba zizze mu maaso g'okuwangaaza okwo, kwe kuleetera okuwangaaza okwo ne kusukka harakati ebbiri. Ensonga ezo ne tuziwa. Ensonga esooka imma bil hamza, esobola okubeera ng'ensonga ya hamza, nga hamza yezze mu maaso g'okuwangaaza okwo. Okuwangaaza okwo ne tusukka ekigero kya harakati ebbiri ze tugambye eza asulu, ne tuwanvuya harakati ezisukka ebbiri, ne tuwanvuya ebbiri oba ezisukka ebbiri, singa okuwangaaza okwo kuba hamza ezze nga okuwangaaza kuzze ng'ekigambo ekiddako kitandika ne hamza. Amakulu okuwangaaza kuli mu kigambo kyakwo, mu maaso ga okuwangaaza okwo ekigambo ekiddako ne kibeera nga kitandika ne hamza. Tugamba okuwangaaza okwo kwe bayita maddu al-jaiz al-munfasil. Naam, ne tugamba ate senga okuwangaala kujja nga biri mu kigambo kyekimu, mu maaso g'okuwangaala okwo ne wajjayo hamza nga naye biri mu kigambo kimu, tuwangaaza nnyo harakati. Tuba tuteekeddwa nga kyatteekwa okusukka harakati ebbiri, ne tuwangaaza harakati 4, 5 oba 6. Ekyo ne tutuuma maddu alwajibu almuttasil. Tayib, ensonga ey'okubiri ereetera okuwangaaza ne kubeera nga kusukka mu harakati ebbiri gye twalaba yayitibwa as-sukun. Olwaleero gye tuliko sukunu, okusirisa. Senga akabonero akasirisa oba ennyukuta yonna esirika senga ejja mu maaso g'okuwangaaza, okuwangaaza okwo tuwanvuya nnyo. So omuteeko ogwo gwe bayita al-maddu lazimu, okuwangaaza okw'obwatteekwa oba okw'obuwaze kuteekeddwa okubeera nga tuwangaaza. Kwe kuliwa ma huwa al-maddu lazimu, okuwangaaza okw'obwatteekwa kwe kuliwa wa an ya'tiya harfu al-maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan asliya. Kwe kuwangaaza kwe kujja kw'ennyukuta ewangaala, huwa an ya'tiya harfu al-maddi, kwe kujja kw'ennyukuta ewangaala oba okuwangaala ne kujja, wa ba'dahu harfun sakinun, nga maaso g'okuwangaala okwo ne wajjayo ennyukuta eya sukunun, sukunan asliyan, naye nga sukunu eyo eri ku nnyukuta eyo eri maaso g'okuwangaala. Kuwangaala kuzze, mu maaso g'okuwangaala okwo waliyo ennyukuta eriko sukunu, naye nga sukunu eri ku nnyukuta eyo ewangaala, sukunu eri ku nnyukuta eyo eri maaso g'okuwangaala asliyan, eteekeddwa okubeera nga sukunu ya kikolo. Naam, eteekeddwa okuba nga sukunu asliyan, nga sukunu ya kikolo. Sukunu ey'ekikolo yeriwa? Ye sukunu esomwa waslan mu kiseera ng'ogenda kuyunga, wa waqfan ne mu kiseera ng'ogenda yimirira, gye tuyita sukunu asliya. Ye sukunu esomwa
senga mba ngenda kugitandikirako ngisoma obanga mba ngenda yunga ngisoma ate mba ngenda yimirira era ngisoma kubanga waliwo sukunu ezimu nga tuzisoma tugenda kuyimirira kokka muzimanyi bulungi alhamdulillahi rabbil alamin ekiga kiri alalamina naye neŋŋamba alalamin kati eyo si gye twogerako kubanga eyoyo ogisomye mu kiseera ako ogenda kukola ki kuyimirira senga mba nyunga alalami alhamdulillahi rabbil alamin arrahman sigisoma so bwe kiri qul huwa allahu ahad ekiga kiri ahadun naye tekako sukunu kubanga ngenda yimirira kati sukunu eyo gye mba ntaddeko nga ngenda yimirira tetugiyita asliya oba ntegereka teyitibwa asliya kuba yo tweyambisiza neeyambise olwokubanga tugenda yimirira oba tukategede kakati wano sukunu gye twogerako ebezze mu maaso g'okuwangaaza eteekeddwa okubeera nga yakikolo amakulu nti bw'oba ogenda kuyunga ekigambo ekyo ojja gisoma bw'oba ogenda yimirira era ojja gisoma ekyokulabirako al ana bwemanga ngensoga al ana ate sukunu eyo ebeera mu maaso netugenda kukamalayo Sheikh agamba nti definition oba ekitegeezebwa n'emaddu allazim wa an yatiya harfu lmaddi kwe kujjaako ennyukuta ewangaala wa ba'dahu harfun sakinun nga maaso g'ennyukuta eyo ewangaala waliyo ennyukuta eriko sukunu amakulu waliyo sukunu asliyan nga sukunu eyo yakikolo sukunu y'ekikolo yeriwa waslan wa waqfan gye tusomanga tugenda kuyunga era ng'esomwa senga omuntu aba agenda kuyimirira fil kalimatin naye nga okuwangaaza kuno ne sukunu eno bizze nga biri mu kigambo kimu biteekeddwa okubeera nga biri mu kigambo kimu oba ntegereka kakulu nyaako waliwo abamu aga sheyi ate watugamba senga okuwangaala kujja nga maaso waliyo sukunu tetuwangaaza kituufu naye twongerako senga beera mu bigambo bibiri wabula kiba kigambo kimu ate awo tuteekeddwa okubeera nga tuwangaaza nnyo ekyokulabirako wala tolaba wala awo tetugenda wanviya kuba ekigambo kiri wala tunula mu alifatiha aya esembayo ghayril maghdubi alayhim wala wala waliwo okwanviya olaba wala kiga kyali wala ad-dallin niye netugamba wala okwanviya okuli awo tetuwanviya wala tetugiwanviya la tetugiwanviya lwaki kubanga maaso sisinkanye sukunu biri mu bigambo biri wala kigambo kiri kyokka ne ad-dallin nakyo kigambo kiri kyokka oba ntegereka bulungi tayib kati awo tetuwanviya wala tugireka netujjako okwanviya netugamba wala waj'alna al-layla libasa tuka waj'alna layla libasa la waj'alna al-layla okuwangaza kuzze nga maaso ekigambo ekiddako kitandika naki na sukunu oba shadda kuba buli wolaba sukunu oba buli wolaba ekigambo ekitandika ne shadda manya kyali mu sukunu ekyo nze nkibasomesa lubeerera nti buli wolaba shadda manya waliwo ennyukuta ya sukunu n'eyempeerezi ey'esukunu neyingira mu yempeerezi neefuuka ennyukuta emu naye ya sukunu yayingira mu ki kitegeeza waliwo ennyukuta ya sukunu oba ntegeeka nti buli wolaba shadda wonna manya ennyukuta zaali bbiri eya sukunu n'eyempeerezi eya sukunu neyingira mu yempeerezi neefuuka eyempeerezi emu eggumira bwe tugamba jjajja kitegeeza jje zaali bbiri jje esirika ne jje erike enjogeza jje neyingira mu jje netusoma jje emu kyekimu ne mu Qur'an tabba kiga kyali tabeba ba eya sukunu neya fatha ba eya sukunu neyingira mu ya fatha nisoma ba emu ng'eggumira so kitegeeza nti buli wosiŋŋaana wonna okuwanviya wala dodi zaali bbiri kakati dodi esooka nga ya sukunu kati nnyukuta eya sukunu eno eri mu kuwanviya wala sukunu eyo okuwanviya okwo
ne kusinkana sukunu okuwanvuya ne tukujjawo naye ekyo tukikola ddi senga biba bigambo biri wabula we kiba kigambo kimu ate awo tuwanvuya nnyo as-sakha ngera mu alifatiha nyini wala ate dallin awo tuwanvuyizaawo nnyo nawe twanigambye wala dallin tekiba kituufu ekituufu tulina kuwanvuya nnyo kubanga sukunu okuwanvuya kuzze nga mu maaso g'okuwanvuya okwo waliyo sukunu nga biri mu kigambo kitya kigambo kimu awo tuwanvuya nnyo ye maddu allazimu gye twogerako ekyokulabirako ekirala al'ana si al'ana wali okuwanvuya wano okwa maddu lazimu al'ana oba ntegereka tayib era ni maddu lazimu eyo sheikh agamba nti wahijau llami walmimi esobola okujja okuwanvuya okwo kwa maddu lazimu mu nnyukuta nga lam oba mimu mu kigambo alif lam mim nabwekyo mu bufunze kyebayita maddu lazimu kwe kuwanvuya senga ennyukuta ewanvuya kituyita maddu lazimu okuwanvuya okwobwatteeka oba okwobwaze kwe kujja kwennyukuta ewangaala nga mu maaso gaayo waliyo sukunu eyo nga ya kikolo nga biri mu kigambo kimu oba ntegereka tayib sababu tasmiya lwaki maddu eyo yatuumibwa lazimu yabwatteeka tokkirizibwa gisalako lwaki summiya billazimu yatuumibwa maddu lazimu liluzumi sababihi olw'ensonga nti ensonga ereeta maddu eyo okubeera nga tugiwanvuya ennyo ebeerawo lubeerera tevaawo oba ntegereka wahuwa sukunu era nga ye sukunu kubanga oba ogenda yimirira ojja gisangawo oba ogenda yunga ojja gisangawo nabwekityo netuumibwa maddu lazimu yo ya lubeerera oba ntegereka tayib lihalatai mu mbeera zonna alwasli walwaqfi ogenda yimirira sukunu eyo weeri alwasli ng'ogenda kuyunga sukunu weeri alwaqfu ng'ogenda yimirira sukunu ekola etya weeri kyekitumya lazimu tiyo sukunu ebeerawo lubeerera maddu eno netuumibwa lazimu ya lubeerera oba tegereka yabwatteeka lubeerera nti tuteekeddwa okuwanvuya nnyo wali anna alqurra ensonga ey'okubiri lwaki etuumibwa maddu lazimu olw'ensonga nti abamanyi bonna aba qur'ani baqurra baffe abalungi aba qur'ani ajma'u beekuŋŋaanyiza ku nsonga egamba ala luzumi maddihi bimiqdaari sitti harakatin waslan wa waqfa abamanyi baffe bonna aba qur'ani beegattira ku nsonga egamba nti maddu eno lazimu nteekeddwa kubeera nga ngiwanvuya harakatsi mukaaga bonna beegatta naga ekigero kya harakatsi mukaaga kyekiteekeddwa okubeera nga kiwanvuyizibwa ku maddu lazimu mu kiseera nga ngenda kuyunga ne mu kiseera nga ngenda kuyimirira as-sakha al-ana wala harakat meka tumanye okusoma alifatiha okuwanvuya okusema mu alifatiha ku ddadi ne tukwanvuya harakat sibiri olina omulya ghayril maghdubi alayhim wala ddallin nombezi lwaki wanvuyiza harakat sibiri nanti omukka gubadde gezi ng'ayunze aya namba gikutulemu okuwanvuya kufune haqqi yaako owanvuye harakat mukaaga naye olinayunga sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin omukaaga gumweddeko yimirira ya sayidi ghayril sirata alladhina an'amta alayhim yimirira ku alayhim an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ayo osobola n'ogimenyamu emirundi esatu naye ffe tetwagala ogiwa ogisoma omulundi gumu nekituleetera okubeera nga tetumazeeyo mateeka ga kuwanvya. Bannange kyakabenje si kituufu, tuteekeddwa okusoma Qur'ani nga tutuukiriza amateeka gaayo. Nabwe kityo ekyo kibayita maddu al-lazim. Maddu al-lazimu eyo eyina tebayita emiteeko. Insha Allah yetugenda okulaba mu halaqaati yaffe egenda okuddako biiznillahi tabaraka wa taala.